Buterevu mukwano gwange kwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawuye gwatana bakuba ngo subscribing nkina amaso subscribing liking commenting tusobola kuba nga te tutambula fenna. Buterevu onako olwalero ntandise n'omukulu MC Cuts jukira ono emabega kaawo yavaayo n'atutegeeza munnange nga wayina abakyala abamusaba okuba nga ate munnange bagenda naye mu nsonga ziri era tali mu mbeera mbi nga basinga bwe mukirowooza nti olw'okuba mulwadde mwana tu ali stressed era tafuna ssanyu lye ng'omusajja. Jukira ne Bad Black yavaayo emabegaawo n'amubuukira mbu ne MC Cuts yeetaaga rehab mbu yeetaaga kati okukola ki okukwatamu kubanga yasannyalala dda emyaka giyiseewo mingi. Ebyo bigambo bya mukyala Bad Black wabula ono akabatemi n'agamba bambi mbasekeredde nange nnyumirwa obulamu ate ekirala nze wembeera n'abantu bange oba bapatana bange nkozesa protection okusobola okukuuma obulamu bwabwe n'obwange. Kyova olaba nti omukyala weefiye ye ali negativu kw'ossa n'omwana waabwe ye MC Cuts bw'atyo wategeeza. Tetumanyi oba ddala bituufu naye ye nga ye akikakasa. Era ono avuddeyo n'akakasa nti mukyala fiye yavaayo n'amwagala nga bw'ali era yamanya ku status ye bw'atyo n'asalawo babeere mu mukwano ne basalawo n'okuba nga ate bazaala omwana waabwe. Wabula MC Cuts yalowoozaako ku ky'okuzza ku mwana naye n'asibamu munnange n'agamba kangira nnindamu ng'otumanyi ba celebrity abasinga. Nzijukira wali mu Federation omukyala Anika Nsiime yagambye munnange abayimbi batya okuzaala olw'ensonga baavu kati anamala myaka emeka ng'ali awo ku bya mwana. Omwaka ogusooka lubuto alina okubeerawo emyezi emirala 6 ng'alabira mwana akule kakati anaabeerawo atya ng'omuyimbi nga alya ku stage. Era kyovula abasazeewo bakole ki basazeewo bakwate mu Federation eyo balabika okuba nga ate bakyusa music industry ng'omuntu ne waba tagenze ku stage asobola okuba nga mwana tu afuna akasente ate nga kawerako. Mu tuluba lyerimu omukyala Shiba Kalungi naye yavuddeyo era n'agamba bannange eno Federation tetagetinga sente za Museveni, tetagetinga sente za gavumenti. Eno Federation yakutereza music industry era abayimbi abasinga ekibatabula mu mutwe bajja mu Federation nga basuubira okufunayo akasente naye mwana tukibagwako okutuuka wano nga tubasomesa busomesa nti wotuuka mu Federation eri batandika kusomesa engeri gy'osobola ate okulwaniramu eddembe lyo ng'omuyimbi. Kyokka gwe oba wagenze kugabana kasente kale abayimbi abasinga kye kibatawula ne bagamba ebya Federation awannyo waawo kambyesonyiwe. Era n'agambye naye abamu babasomesa ne bavaawo nga basanyufu era ne basiima. Era Shiba Kalungi agenze maaso n'asiima abayimbi abasobodde okuba nga begatta ku Federation. At least half of the musician kwe bali ku board era ekintu bakikwasaganya naye tetumanyi oba kino kiggwerawa kubanga buli meeting etuula bano bamaliriza bali mu ntalo bamaliriza beekuba kale tetumanyi kiddako. Eyo nno nga nkujeyo mukwano gwange yo mukulu Palaso ono nno alina ekivulu kye waliko cricket oval Lugogo era nga kino yakitumye Love Fest. Wabula avuddeyo n'agamba abawagizi be bonna nti agenda kuba nga ate abakolera ekintu ekyenjawulo ennyo. Jukira ono ava mu Mayanja family era avuddeyo nga ali proud of brother we amanyiddwa nga Jose Chameleone n'agamba oyo yakuba cricket oval emabega kaawo era yampa amaanyi nti nange ngenda kuba nga ate nkikwasaganya. Jukira Palaso yavaayo emabega n'atugamba tagenda kuba nga ate alanga because abantu be bamusaba abaweeyo ekivulu. Wabula ono yalabwako emabega kaawo nga asaba kampuni ez'enjawulo zimukwatireko ku concert ye ekitegeeza mwana tu ono yeetaaga obuyambi. Jukira abayimbi bangi bambi abamu bakola ebivulo naye bibasala nga Gravity we yagambye nti okozesa sente nnyingi naye nga olina zisoloza mutwalo ebiri ekintu ekirabika nga ddala kizibu nnyo. Ofundako ne bali bateeka ku Serena n'ateeka emmeezi emu
nga ya bukadde 5 oyo ayinza okukwasaamu naye ebivulo eby'omutwalo 5 ninga gwe okozesezza miliyoni nga 4 mwanattu ekyo kikalubira ddala. Era wenjogerera kati kampuni nyingi zavuddeyo ne zimwegattako okulabika ng'ate asobola okuteekawo ekivulu kye kino kibeere successful. Of course nammwe yabakowodde mugende ate mumubeererewo. Kati nno ye omukyala Catherine Kusasira si musanyufu ono oluvannyuma lw'okuba ng'ate yabadde alemesebwa okuba nga alaba omukulembeze w'eggwanga. Jjukira Catherine Kusasira yalondebwa nga presidential advisor era nga yawabula omukulembeze w'eggwanga President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu nsonga za Kampala. Wabula ye omukyala Catherine Kusasira munnange wenjogerera kati ebintu bye ebisinga bimuweddeko takyalina kake olw'ensonga ono yavaayo ate ne yeegatta ku kibiina ekya NRM era emabegakaawo ennyumba ye yagwa mu bizibu. Banka oyagyesimbamu n'egamba nnyabo olemeddwa okusasula looni ennyumba tugitwala era tewamulabako nga alajana ng'agamba bannange muntaasa ennyumba yange egenda. Kakati noono abadde yeekokkola abantu abamulemesa okusinkana President Museveni era ono abadde alina kuyita mu offices nyingi nnyo kubanga amutuukako wabula yawatanyawatanyizza bw'atyo nasinkana omukulembeze w'eggwanga. Ono nno oluvannyuma lw'okusimba layini n'ajjira mu bantu ab'enjawulo n'ayogerako eri omukulembeze bw'atyo n'ayisawo obutali bumativu eri omukulembeze w'eggwanga. Wabula omukulembeze w'eggwanga yamwanukudde n'amugamba bannange my rich daughter lwaki osimba layini? Tolina kusimba layini ate nze abantu benkola nabo olina okunkubira kasimu munnange ne tuba nga tusinkana. Lwaki oba osimba layini okwogera nange? Era omukulembeze w'eggwanga asuubiza Catherine Kusasira tijja bujjako mu maaso awo ba official be bonna ba presidential advisor ab'enjawulo bajja kuba nga bamusinkana abeeko ne kyakolawo. Jjukira okusinkana omukulembeze w'eggwanga mukwano gwange oyitira ddala misoso egy'enjawulo, oyita mu bantu bangi, oyita mu office nyingi ez'enjawulo era bangi tuzze tubalaba ng'agamba bannange nateeka wano ebbaluwa yange yatuuka ewa muzeeyi wabula basobola ogikwata ne bagiteekawo muganda wange n'okandalira emyaka egiwerako ddala ng'ebbaluwa tetuukanga naye nga ye omukulembeze omulabako. Ye omukulu Gravity omutujju yavuddeyo n'alangira kapakaati obukadde n'agamba oli jjajja lwaki weesiba ku Martha Mukisa oli muwala wo mwesonyiwe. Ate Gravity omutujju we yabuuziddwa lwaki beinako obuntuntu era Gravity yagambye kapakaati alekera okugenda ng'ate amukolerako erinnya mbu amubanja because Gravity omutujju yagamba ye yabeerawo kapakaati nga amuyambako ku video emu gye baalimu ababiri. Bano bakola collaboration naye Gravity omutujju agamba yateekamu nno ekisinga ku kya kapakaati. So mu nsonga eyo yandibadde yeegendereza wabula abantu ab'enjawulo bagamba ono Gravity omutujju alabika ali tukuba kapakaati maaso alimu promotinga naye tayakyeganye wabula n'agamba si bwe kiri. Wabula ku nsonga eyo Gravity omutujju yagambye nedda si bwe kiri nze I'm doing my own thing and I'm protecting my name so sirigamba nti oba mpromotinga kapakaati because yafunye new management empya. Omanyi Gravity omutujju y'omu ku bayimbi mwana tuweŋŋamba nti akola stunt tetera mutuulamu. Jjukira ono essaawa yonna ayinza okulanga ekivvulu eky'oluyimba lwe olupya olutambula era nga akoze ekisoboka kyonna okulabika nga alupromotinga era wenjogeera lukoze bulungi ku platform ez'enjawulo teri atalumanyi. Awo nawe ngambira mukwano gwange mu music kintu kimu kyolina okulembeza promotion and situations. Waliwo embeera ekutuukako naye ng'olina okuyiga ogiandolinga. Kakati Gravity omutujju mu style gy'ogiramu ye gy'akubiramu. That's why takuwa nnyimba ziri awo nti zirina amakulu but mwanattu zimukolera. Akuba oluyimba lumu mu myezi ng'era ne lumukolera bulungi nnyo nosinga abakubye empitirivu. Kale nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire watanaba kuba nga osubscribinga gera maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda bankuumire mweraba.